abatulaba tubalamusizaako nnyo. Oli ku BBS Terefayina eyaffe. Tukwebaza okwekuumira ku mukutu guno okuva ku makya okutuusiza ddala ku mawulire ge twakavaako ag'ekiro. Saawa bwe ziti olunaku bwe luti olwokusatu 5 ku 6 tuba tukutuusaako pologulaamu y'ebyobulamu obulamu bugagga. Pologulaamu eno evujjirirwa Leonia Medical Research and Diagnostic Center Limited nga kino kye kitongole ekinoonyereza ku ndwadde zinnamutta, kansa ne sukaali. Era okutandika n'omwaka oguwedde mu Gw'ekkumi tuzze tubalaga abantu abawonye endwadde zino. Si lwakuba nti twagala kubalaga nti omuvumbuzi waffe David Ssenfuka akola nnyo, kubalaga nti waliwo essuubi endwadde zino nga zikukutte. Abantu bangi bali ku bitanda, abantu bangi bafudde, abantu bangi bamanyi nti buli olwala kansa entaanayo nga bategeka. Naye kati tubalaga abasimbyeyo ekitooke bulijjo, naye nga tetunnabaleetera mulwadde waffe owaleero. Twagala kubategeeza nti olutalo lwa kansa lwatandika dda, era lunaku tutandika n'abamu ku baalutandika. Ne leero twagala kusooka kubalaga eyali pulezidenti wa Amerika Richard Nixon, engeri gye yalwanyisaamu kansa, engeri gye yateekawo etteeka n'ateekawo ne National Cancer Act, n'ateekawo ne ssente eriyo yalivumbula eddagala eryo. N'okutuusa kati Amerika yadde erina ssente, erina buli kimu, ebadde ekyalemeddwa okuvumbula eddagala eryo. Era nga aliko kati pulezidenti Joe Biden ng'agenda okufuuka pulezidenti mwaka gumu kitundu ebiri emabega. Omwana we yafa kansa. Kakati bwe kibanga eddagala eryo liriwo, ffe tubaleetera obuvumbuzi waffe baawonyeza ne ttiimu ye gyakola naye y'abasawo abakugu abakulembera Dr. Moses Mpaire ne mwesalirawo. Bwe mumala okulaba ka vidiyo ka Nixon oluvannyuma tukomewo tubanjulire omugenyi wa leero, naye omu ku basimbye ekitooke nga yawona prostate cancer, oba goyita kansa w'abasajja. Temuvaawo. Members of the Senate, members of the House, ladies and gentlemen, we are here today for the purpose of signing the Cancer Act of 1971. And I hope that in the years ahead that we may look back on this day and this action as being the most significant action taken during this administration. It could be, because when we consider what cancer does each year in the United States, we find that more people each year die of cancer in the United States than all the Americans who lost their lives in World War II. This shows us what is at stake. It tells us why I sent a message to the Congress the first of this year, which provided for a national commitment for the conquest of cancer, to attempt to find a cure. And now, with the cooperation of the Congress, with the cooperation of many of the people in this room, we have set up a procedure for the purpose of making a total national commitment. I'm not going to go into the details of that procedure, except to say this. As a result of what has been done, as a result of the action which will come into being as a result of signing this bill, the Congress is totally committed to provide the funds that are necessary, whatever is necessary, for the conquest of cancer. The President is totally committed. We have a presidential panel headed by Benno Schmidt, which will report directly to the President, so that the President's influence, whenever necessary, can be used to reach this great goal. Finally, I should emphasize, as Benno Schmidt mentioned just a moment ago, that we would not want to raise false hopes by simply the signing of an act. But we can say this, that for those who have cancer and who are looking for success in this field, they at least can have the assurance that everything that can be done by government, everything that can be done by voluntary agencies in this great, powerful, rich country now will be done. And that will give some hope
and we hope those hopes will not be disappointed. Tubakulisaayo mu katambi ka President wa America Nixon ebyo yabikola 1970 nga atandika okulaba eddagala linoonyezebwa emyaka 52 America tefunanga eddagala lya kansa. Senga Nixon yali president wa Uganda senga eddagala eryo terikyali mu kadomola nga bwe liri kaakati. So okwo kusomooza eri gavumenti, kusomooza eri abatuukirira abanene nti eddagala weeriri. N'olwekyo tugende ku nsonga omugenyi waffe olwaleero ye Thomas Katabira. Ono yawummula emirimu gye, yali mubalirizi wa bitabo birajja kubyenyumiriza, naye twagala owulira emboozi ye ey'olutalo lwa awona atya kansa w'obusajja bago bayita prostate cancer. Tovaawo. Nsaba obuuze ku batuwuliriza otubuulire ne gy'owangaalira. Balamusiza kwano gyaffe abatulaba abatuwuliriza. Nze Katabira Thomas mpangalira Katogo mu Gombola y'Ennama mu Mukono district. Emyaka mpezeza ddala mingi nkunuukiriza 84 wenjogerera wano wenkanankana ne gwe twakakyaza yawona. Bamuyita Kasolo weereere naye yawona. Kati obadde mu bulamu bwe wasoma ki, obadde okola ki nga tonatuuka ku kizibu kya bulwadde buno bwa kansa? Mu bulamu bwange okuva mu masomero twayingira companies okusinga okukolera gavumenti. Mirimu gyaffe okusinga mazze obudde obusinga bumaze mu kampuni y'amafuta kati gye baggalawo bagiyitanga ESO. Mujjukire yalina petrol stations, nze okusinga kwe nakolera yali awo ku Beni Kiwanuka Street, Plot 7/9 edda bwe twagiyitanga South Street. Nagivaamu mu myaka gy'ekyenda-mu-2 abaawo nenjiteera Mandera. Ng'omuwabu winga mutabani wo baba mukwano. Procedure bwete bwe yali kampuni kwegamba bw'oba ovuddemu ofuna omuntu omulala n'agiddamu. So Mandera amafuta gwoga muyingizaamu? N'agayingiramu ndowooza ate we yava n'alandira. Mu ESO naliko depot superintendent mu Ejjinja. Nakolako ne mu kitongole kya economics analysis. Ne maliriza nga nzirukanya petrol station eyo ku Beni Kiwanuka. Nga bakyagiyita Bokasa? Baali bagiyita Oasis ESO service. Angamba oluguudo olwa Beni Kiwanuka. Oluguudo basooka ne baluyita South Street. South Street. Kakati baluyita Beni Kiwanuka. Kati ne nzirayo ewaffe Ekyaggwe kuba twali tulinayo ettaka nakati era we tukyali. Katogo. Naye nga Ennama. Naye nga nina amaka mu Kigowa Entindaawo. Era bwe mba nzize mu kibuga nenkerewamu wensula nga sinaba kuddayo waffe Katogo. Kyekikuzaayo mu kyalo? Kyekyakuzaayo mu kyalo? Ekyanzizaayo bwe nawummula mirimu gy'amafuta ng'ate twali tulina ettaka we tusobola okulimira. Kitaffe gye yali atulekedde nakati likyaliwo. Nga tewaliwo kinsibya mu kibuga ng'ate eri nsobola okulima n'okulunda. Nakati gye tuli bulungi nnyo tetwejjusanga. Kati obulwadde bwe tuliko kati obwa kansa obutegeera ddi nti obulina? Mu 19 awo 2019 kwegamba nentandika okuwulira obuzibu ng'omusulo gumpitamu ate bwe butuuka ekiro nga we bukeerera nfulumya emirundi egiwera 8-10 nga teweebaka nga seebaka. Ng'onywa nnyo oba nga si kunywa nnyo okuli awo naye kwegamba nga omusulo gutawaanyiza gujeemye
gunjemedde gwe wagudde gwe wagula wezisagalira guwagulire kwe kugenda ne Mulago ne bankebera ne betegereza ne bagamba bwe biri bwe bityo nti ne ba recommendinga nfune amakerenda mala omwezi nga mulamba Mulago je no ba wagenda ku Uganda Cancer Institute nga sinabagenda yo ku Cancer Institute ne bagamba bwe ganagwako okomewo wano tulabe oba tunakulongosa kinaddirira kati bwe namala ya makerenda nenzirayo tebasobola kuntegeeza kisingako naye awo ate mutabani wange weyambikkulira n'aŋŋamba nti oba ddala bazudde nga olina kansa nga kyetaagisa okukulongoosa nze ninayo omusajja Yesu gw'abikkulidde ekikoola ekiwonya kansa mutabani wange bamuyita Buyinza Joshua Muyanja looya mu kibuga muno mumanyi nantwalayo wa mwami Ssenfuka mwami Ssenfuka nanyaniriza n'atandika okumpa eddagala nendinywa nga olwo nno ndi katogo naye olw'okubanga eddagala eryo woomalira omwaka ddomolo oluusi nga likyusekyuseemu nawalirizibwa okuva mu kigowa nenkomawe okuva ekatoogo nojja wano mu kigowa nenzija mu kigowa kubanga bo twalina fasite ya fridge ng'eddagala eryo teri yonooneka nnyo ate kumpi ne wa mwami Ssenfuka neŋŋenda mu maaso COVID-19 ndowooza waba wajjidde awo naye ng'enjawulo buli kiseera egenda yeeyongera kati enzirayo mu kyale waffe najja wa Ssenfuka Mulago wano ogambye basooka ne bakuwa amakerenda bakubuulira ddi nti oyo kansa bategeera batya nti kansa kati abo okusinga balwawo kuntegeeza kuba amangu mutabani wange yampikinga kap nga tebanaba kugira ki nga tebanakubuulira nti kansa naye oluvannyuma waliwo clinic yanzizaayo wa Mulago kandikubuulire kati enjawulo nentandika okugiwulira eyali afuuyisa eri afuuyisa nga bikendedde kati n'obudomola nembulekayo kati ekatooga eriyo clinic Obulamu International nemutegeezaako ku buzibu bwe nalina n'engeri naye n'abuusabuusa kati oyo yansindika Mulago waliwo ne clinic eddwaliro etuliraanye wano nga wakatuka ku kolase waffe wali lidukanyizibwa ba 7CD nja kulijjukira naye empapula tofaayo ne bankebera lipooti nezizaayo wa Dr. Albert mu Bulamu International nga kansa takyalimu sukaali tali byombi wabirina bakebera sukaali bakebera kansa naye nze simanya kiki oluusi kye baba bakebedde wabula oli amuwa lipooti n'agamba sisanzeemu sukaali sisanzeemu naki na kansa kati akadomolo okatandika kanywa ddi akadomola ndowooza nakanywa era oba myezi ng'ebiri 2019 omwezi ogujjukira sikyajjukira mwezi ogwo naye Dr. Albert yalimu okubuusabuusa nansindika mu kilinika eyo ku luguudo awo ey'aba 7CD ne bamudiza lipooti nti temuli kansa temuli sukaali n'atamatira Dr. Albert nansindika Mulago era lipooti z'Mulago wano weziri ab'Mulago nabo ne bamuwa lipooti nga sikyalinamu ki kansa naba kugenda kubujjanjabi ng'ogyeko okufuuyisa kiki wali owulira mu mubiri gwo kirala ekyali kikunyiga musulo gwo gwe gwali guntawaanya nnyo kati omusulo guwedde weekebezanga bbanga ki okumanya nti ng'ogyeko kuwulira mu mubiri nti sikyafuuyisa ne bakakasa nti stage kati kansa agenze ku stage bwati waliwo
okuwona bwe kuti bakukebereranga bbanga ki okulaba enjawulo ey'obulwadde obwo nga wayiseewo kwegamba ekiseera omusawo oli bwe ngutegeezezza we yansindikira ye nga akyabuusabuusa ye yansindika e Mulago era nawali ewaffe simanyi oba bayitawo wa naye nga wakatuuka eddwaliro lyaba Seventh-day ye alabika nga eyambuusabuusa naye ate era batabani ne banzija e Mulago naawa mu klinisi endala ne tweyongerayo nansana mu Europe era nabo lipooti yaabwe mu mwaka guno no mwaka guwedde 2022 ne baddamu era ne babawa lipooti nti temuli kansa omusajja takyalina kansa talina sukaali mu bujjanjabi bwo oyogera ku 2019 waliwo covid we yazindira eggwanga lino wali okyali mulwadde covid we yajjira watambulanga otya okujja okukima eddagala ebiseera ebyo byenkutegeezezzaako nti olwokubanga eddagala lye kadomola yakuwanga likomerese onywa akagiraasi kamu kyampaliriza okuva ewaffe Katoogo nenkomawo wano maka mu Kigoowo kubanga wo waliwo fasite ya amasanyalaze fridge nga akadomola kange kakuumiramu fridge omwo okutuusa lwe kaggwamu era awo oluusi biseera ebyo alina Professor Mpaire yatuukanga mu maka gange nandeetera eddagala mu biseera bya covid nemponera ddala yes era yafangayo Professor Mpaire okucekinga okumanya bwe mba nyimiridde kiki kye bakugamba nti mu bujjanjabi togenda kukola kino togenda kukola kino togenda kukola kino omusawo yenna kye yakugamba nga Mpaire musawo Mpaire simanyi talina kyeyagira talina kyeyaŋŋaana kulya wadde okunywa nonkubadde enkenyera endala zaali eddagala eryo walifunamuuko nkenyera ki nga bagamba side effect eddagala eryo akadomolo olwokubanga ziba nga liiters 5 okunywako akagiraasi bwe wayitawo ennaku 2 ogenda okulya nga bw'okatuusa wano ennyindo ate zikyawa kyogenda okugira ki okunywa era kyekyampaniriza okuva mu kyalo etaali masanyalaze etaali fridge ojoga okumira eddagala mu fridge kumira eddagala eri mu fridge era nalimalangamu bulungi nnyo nga sifunye mutawaana yes tewali kyakulya kyonna bulwadde obwo kibwakuggyako tonnawona ate ekyokunywa n'ebyokunywa byange binywa bulungi sukaanyi munywa bulungi n'emmere yonna tebalina kye banziiza kulya ennyama ebyennyanja mbirya wali ojjanjabi wawe nabanno balwadde banno biwali nabo mu bujjanjabi bwe bumu nga bwe tugenda mu kiriniki ya mwami Ssenfuka obasanga nga basimbye line simanyi oba bamanya batya naye ndowooza kino kituyamba bwe bawulira bwe tubawo obujulirwa nabo abamu bekwatako nebagamba oyo weyawonera nange nyinza okuwona olina bomanyi beonywako nabo eddagala abaawona nga mwasinkanangamu saagezaako kubalondoola mu butuufu naye nga mbasanga mbalaba kati sooka weebaze Katonda okukuwonya nga toneebaza basawo neebaza Yesu yabikkulira Ssenfuka ekikoola ekyo n'akitabula ne tufuna enjawulo era lumu bwe nayogerako ne Professor Kagonyera namusaba nti tebalikomyawo bo nga abali mu buyinza kubanga baali badde ne Ssenfuka bamuyamba ne balaba engeri gye basobola akadomola ako okukakuŋŋaanya ne katazitowa nga kati bwe nekadda mu nkola ey'ekizungu nekadda mu nkola ey'omulembe y'abagunjufu
kata mu nkola ey'omulembe ey'abagunjufu kubanga bw'olaba nti erimu n'eddagala lye tulina mu makerenda mulisanga n'omira akantu akali convenient akafaana bwe kati lwaki obudomola bwa Ssenfuka tebulungamizibwa mu makuba agafaana bwe gatyo ebintu ne bibeera ku mudembe nga eri abagunjufu baali badde yes ogwo omulango ogukubira ani ogw'okukulaakulanya eddagala ogw'okukulaakulanya eddagala kuba ndowooza abali mu buyinza balajjaniddwa banda balina emirimu mingi naye eriyo ne bannakyewa abasobola okuvaayo ne bajjumbira ne babikkulirwa ne tuyamba Ssenfuka ne tweyamba kuba kati ddagala sirya Ssenfuka ly'abantu abalwadde n'abasuubira okulwala ne tutatunuulira bali abatamufuddeeko wabula naye ayongere okuleekaanira waggulu kati gw'osinga okuleekaana kubanga ogambye nti watuuka e Mulago naye tusooka twebaza ab'e Mulago nti tebaba kuwa gali amakerenda ge wasookeddeko usange wa Ssenfuka tewandituuseyo ng'oli Mulago naye saasobola kuddayo ku mulundi ogwo naye wasooka n'ogamira bakuwongerayokko ne baweweeza ku mbeera ate n'ekirala nebaza n'owa kiriniki ya mu kitundu kyewaffe Bulamu International kuba alabika nti musawo oyo ye bino ebya herbs yali talowooza nti bisobola okugira ki okukuwonya kwe kunsindika Mulago nanziza nankane yembuze eri ku luguudo lwaffe awo nga wakava ekiswero je emukono nanzizaayo ne bankebera era kyababanja results ezimu naganka kati ate nezo ne tutavaawo ne nansana ne tutuuka era report azirina file azirina naye akakasiza ddala nti awaka walingawo naani eri mu kyalo Katogo mulwadde eyakulabiranga kuba omuntu afuyisa nga ayagala nappi ninayo omukyala wange omukyala yakubeerawo obulwadde obwo ngamba mu bulwadde waali nakati gyali ate abaana bo baali bamaze abaana abamu bali wano mu Kigoowa mu maka gaffe agali ekigoowa wano yes era bo balina fridge yensonga lwaki kyanyamba nesobola okuba nti okuumirawo eddagala nga teryonoonese kakati eyo eri tuddeyo eri mu Katogo eri abantu abalina kansa bomanyiko nga bali tebalina bwe balina bujjanjabi babufunira sinaba kubanoonya bunoonya naye ndowooza abasawo be tulina kuba tulinayo n'eddwaliro e Katogo bayinza okumanya abalwadde abalwadde obulwadde ng'obwo nze ku lwange sirina be mmanyi ate wano Ekigoowa balirwana abange simanyi nti tubyogere bifaanana endwadde ze tuba tulwadde tetuzibategeeza naye weero bandaba nga ndi mulamu nga ndinomo tewafunamu kuddirira mu sayizi ya mubiri gwo ofunye ekyo ndowooza kyekyali ekizibu kyokka weiti yange ekyali nomo n'ebirala byonna biri nomo yes ekyo kyekyali ekizibu ekyali kiteekwa okulwanyisibwa kiveewo kati kiki ekyali kiwaliriza abasawo b'e Mulago okugamba nti makenda gano bwe galema tugenda kukulongoosa baali balongoosa ki mu lubuto bakubuuliramu nti mulimu ekintu kyonna eki prostate baali balowooza prostate kyekireetera omusulo ogwo okubanga buli kiseera guyita buyisi bo bennyini ab'e Mulago tebakutwalako mu kyuma naye jjukira omusawo waffe eri Bulamu International yankomyawo e Mulago abakansa basobole okugira ki
okwetegereza era ne tubeerayo mu kiliniki ya kansa ne boogera ne bategeeza ki ne bankebera mukebera sinina kansa yes ekyo kyatumatiza nti oba ab'emulago batumatiza nti sikyalina kansa nga omaze okujjanjabwa nga Ssenfuka yakola omulimu mulungi abatuwuliriza tukyali ne mukadde waffe Katabira Thomas yafuna kansa agenze emulago avudde emulago mutabani we looya avuddeyo amugambye nti ayina omuntu eyabikkulirwa yafuna ekikolo ekiwonya kansa amututeyo era yawona tugenda kuwummulamuko tugendeko mu bulango bwa bakama baffe tukomewo